Ekizinga Buggala kye kimu ku bizinga by'Essese mu disitulikiti y'e Kalangala era nga kye kisinga obunene ku bizinga byonna ebiri ku nnyanja Nalubaale. Entambula yaayo okutuukayo nzibu ddala anti tewali w'oyinza kuyita okutuukayo okuggyako entambula y'oku mazzi yokka. Kino era kiviiriddeko obuweereza agamba ng'ebyenjigiriza n'ebyobulamu mu kitundu kino okubanga si bya mulembe. Ku ssomero lya Bwezaddaje community lino nga lyazimbibwa Abalotale Club of Kampala Sese Islands olw'entambula embi ate n'ebbula ly'ebizimbe. Abayizi bawalirizibwa okugabana ennyumba n'abasomesa. Tulinawo abaana 36 tusula nabo n'abasomesa tusharinga ne tusula nabo. Naye twebaza Katonda nti olwaleero batemye evvuunike eri ekisolo ky'abaana abalenzi. Omukulu w'essomero lino Nakitende Goleti atubuulidde nti kino bakikola olw'okutiisa abaana okutambula bokka mu kkubo wabula abazadde tebaagala kusasula bisale bya ssomero. Abaana gye bali bangi batudde ate twafunamu n'obuzibu bwe baalaba nti Abalotale bazimbye essomero bamanyi essomero lya bwereere. Bino abyogedde akwasibwa entebe z'omu bibiina 50 disitulikiti gavana wa Zirotale Edward Kakembo nga zaaguliddwa Abalotale ne bannamikago bawonye abayizi okutuula ku ttaka. Embeera y'okubwezaddaje teyawukana n'ey'oku Kasekulo Primary era eno Nambitedi omusomesa ku ssomero lino atubuulidde ensonga lwaki Basula n'abayizi. Abaana baffe bava wala batambula engendo mpanvu ate nga bayita mu bibira omuli ebinazi. Disitulikiti gavana Edward Kakembo Nsubuga ategeezezza nti baakukwata ku katono ke balina okulaba ng'embeera y'abantu mu kizinga ekyuka. Neebaza Abalotale Club of Kampala Sese Island okufaayo ennyo ku muntu wa bulijjo. Afe Abalotale tukwata ku busente baffe obutonotono ne tuddiza community abantu abatalina busobozi. Pulezidenti wa Alotale Club ya Kampala Sese Islands Irene Nabayunga asabye essomero eriweereddwa entebe okuzikozesa obulungi ekigendererwa kyabwe ekyokutumbula ebyenjigiriza kituukirire. Essomero eryo tukimanyi nti lyetaaga ebisulo by'abaana olw'ensonga nti abaana bonna tebava wano okumpi ku main island, abamu bava mu biri ebizinga ebirinaanyeewo. Our program is Boy Child Uplifting Program. Tulabe mbu boys, fathers nabo batambule baddeyo waggulu. William Matovu Ssenkulu wa Heifa International Uganda nga be bamu ku bannamikago abakolagana ne Alotale Club ya Kampala Sese Islands agamba bakwongera okukolaganira awamu okutumbula obutonde bw'ensi nga bakubiriza abantu okusimba emiti. Ali ku mulimu gw'okusimba oba okuzaawo ebibira. Abalimi baffe n'abalunzi baffe balekeraawo okuba nti bakosebwa enkyukakyuka y'obudde. Entebe eziweereddwa essomero lya Bwezaddaje community zibaliirwamu obukadde bw'ensimbi obusoba mu 18 era nga babadde bakolaganira wamu ne kampuni y'Abachina enzimbi. Nze Andrew Sebbira mu bizinga by'Essese.